kwabadde kulabisa kwennyini ku matikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 32 Bobi Wine yakikoze. Mpuuga yaluguddemu. Katikkiro agezaako munnange okubanga ataasa embeera ate nga munnange ne Muhoozi naye bw'atyo akakasizza mu kulabula abagwira ba foreigners nti yenna anaakola munnansi ekikyamu oba okutta munnansi wakumukola ekyajabu. UPDF mu Kampala bwetyo munnange nga ebunye buli wamu mu kwekalakaasa okw'abasuubuzi ate nga munnange n'okuzimba kakati kugenda kukyusibwamu okusinziira ku mateeka ga gavumenti amapya. Oyinza obuteetaaga munnange kugula wa kuzimba n'ozimba mu bbanga awo waggulu abe mwambuka bwe mweyongerayo. Kale bwe nti okulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Jjanye. Gwe wenna ayagala munnange apartment omuli buli kimu. Tuukirira aba Hillside View Apartments togenda kubeera nga munnange ate wejjusa. So nga ate ne Maintenance Palace gye bali nnyo balina solar systems ez'omulembe. Gwe munnange ayagala okumanya ebikwatagana ku solar, ebyamasannyalaze, ebyamazzi beba Maintenance Palace. Gwe bakubireko ku namba zaabwe ziri awo. Ate Timo Property Consultants Limited abo nabo munnange basaale nnyo ku nsonga z'ettaka. Bw'oyagala kugula ttaka, oyagala kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba, tuukirira aba Timo Property Consultants Limited togenda kubeera nga munnange ate okifunamu obuzibu bwonna. Musawo waali Dr. waali wano ku Uganda at large. Gwe wenna munnange alina ebirwadde leka kufana birwadde. Tofana birwadde. Gwe just saba busaba ennamba ya musawo wano ku Uganda at large. Nsaba ennamba wano, ennamba zange bwe ziri awo emyezi 1015 ate endala esembyayo 73. Mukisa Transport Services. Gwe ayagala okutambuzibwa, oyagala kutambuzaamu oba oyagala kugoba budde, ogenda ku airport oba ku airport ku ssaawa zonna 24 hours. Kakati munnange bano bakola 24/7. Gwe bw'oba oyagala okutambuzaamu aba Mukisa Transport Services balina emmotoka ez'omulembe era bakubireko ku 074 97273 074 97273 beba Mukisa Transport Services. Okay, kakati munnange tono nyinza kulunyumya nga lutabaalo kati waliwo okunyumiza abantu ebintu nabo byennyini yemboozi eri mu kibuga. Kakati jjajja w'Obusiraamu omulangira Kassim Nakibinge musajja muzibu nnyo ate era nga teri kulekera. Nze ekyo kye nategeera wano kubanga nabali bwe bafuna akakisa konna bakubirawo buli omu kwegamba kuno kwabadde kuwa level mbuzi ku nkondo yaayo kwegamba kwabadde kwekyekinga mmwe mujyawa kubanga kugabe gabadde matikira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 32 era nga gakwasaganyiziddwa wali ku kasozi Kibuli ew'omulangira Kassim Nakibinge. Munnange kino sinangeri gyenyinza kikola ki gyenyinza kukinnyonnyolamu naye nga ekisooka ensengeka gye yasengeseemu ebintu ng'eyabadde abakyazizza bonna mu ngeri y'ekisajja kikulu yasobodde okusengeka bulungi nnyo era obubaka n'abuyisaawo kubanga ye mu njogera ye yagambye nti temugezaako okuwa akalulu abo bonna nga ekigere ekimu kiri eri ekirala kiri eri. Gwe kasa mutunuulira ng'oyo ali bw'atyo temugezaako. Naye teyagambye nti oba owa NRM oba opposition naye yagambye gwe nga ekigere kiri eno ekirala kiri eno oyo tomuwa kubanga tagenda kuggusa nsonga. Kwegamba yo oba wa NRM beera wa NRM oba oli wa opposition beera wa opposition. Leka kulya mu lulimi na luzise. Naye bonna baabaddewo, Mpuuga yabaddewo n'abalala bonna kabineti ye nga weeri. Bobi Wine yagenze, ne be yagenze nabo
yagenze ne Secretary General David Lewis Rubongoya okukosa ne Ssenyonyi nga leader of opposition n'abalala bangi nnyo be yagenze nabo era nga buli side yonna egenze n'abaayo. NRM yabaddeyo era Haruna Kasolo yasobodde okubeera nga ayanjula abo bonna ku side ya NRM n'abanjula bulungi nnyo mukisa bagumuwadde. Bobi Wine bamuyita ayanjula aba opposition, bamugambye yanjula aba opposition kubanga ne Kasolo teyayanjudde bamugambye kwanjula aba NRM, yayanjudde aba NRM ne Bobi Wine bamugamba yanjula aba opposition n'ayanjula. Elias Lukwago, Ibrahim Semujunganda n'abalala bonna be yayise nabo ba David Lewis Rubongoya, Ssenyonyi n'abalala bampuuga ne babaleka mu bbanga ne babaleka mu bbanga kubanga si ba opposition. Kakati olwo Charles Peter Mayiga munnange yasobodde okubeera nga apuliijingawo nti ne Bobi Wine n'empuuga tomwanjudde, n'empuuga nayo waali kubanga si wa opposition, si wa opposition. Kakati munnange kabadde kaseera kazibu nnyo, kabadde kaseera kazibu nnyo era Ssaabasajja teyabaddewo mu buliwo nti basobodde okubeera nga munnange bamulaba ku lutimbe era obubaka n'abuwa obw'amatikkira era nabwo bwabadde bwetoololera ku byabufuzi. Naye Omulangira Kassim Nakibinge yagambye nti okulonda abo bekikwatako basanye bakakase nti kwabazina na bwenkanya era n'anokolayo akalulu ke kawempe ebyaliyo ne mu kulonda kwa primaries za NRM nti gwolaba omuntu ng'alina layini nnene naye layini ne yeeveera okukakana ng'ono atabadde na layini nnene asinze mu kulonda kwa NRM. Kale kwegamba bw'atyo yasobodde okubeera nga alambululwa bulungi ensonga era ndowooza omukisa guno ogw'okuwa abantu ababiri okubeera nga banjula pani Katikkiro yaze n'ayanjula abalangira n'abambejja n'abanjula bonna, Mulangira Wasajja, Semakookiro bonna n'abanjula era ne Nabage kati yabaddewo naye yabadde akiikiriddwa bukiikirirwa. Kale kwegamba bonna ne babanjula mu biti byabwe aba opposition. Bobi Wine yanjula aba opposition n'ayanjula aba opposition era munnange okukakkana nga bannaffe ku lisiti tebaliiko Mpuuga ne kabineeti ye n'abalala bonna abaabaddewo kasita babeera nga balya mu lulime n'oluzise. Kakati wano we tugenda era we tuli kubanga Bobi Wine ekintu kyakoze kye nategedde nti alentedde abantu okusunsula era ekintu ekyo kyaluma nnyo Bampuuga bagamba nti nno Bobi Wine akola bubi okulabisa bino ebintu biba bya munda tusobola okwogerera eri munda enukungulu abantu ne tubalaga kirala. Yagamba nedda zero tolerance ate abantu balina okumanya ebintu byonna birina kubeera mu musana kubanga nabo bwe babeera ku CBS nabo buli kimu baagala kiteekaawo bagezeeko okukiraga oyo mu 7 project n'ebirala era ne balaga nti NRM esinga NUP mbu kubanga mu kulonda kwayo yabadde Bwanika yagamba olaba mu kulonda kwayo yesobodde okukola ki, esobodde okutegeka okulonda abantu ne beerondera abantu babe ku byalo. NUP Bobi Wine asalirawo mu kisenge ng'ali ne mukyala we mbu simanya mbu nga waayise amaze okunyooka ne mukyala we ne basalawo nti ono gwe babeera bawa flag ku kifo kyonna ky'abaasazeewo bwe naye NRM kitegeeza nti eri more democratic naye nga yeerabidde naye alina ekibiina kye simanyi bakiyitaani waliwo ekibiina kye kyalina balina ne DF eri awo nekyeya kiddukamu n'akirekawo n'agenda mu NUP ne bamuwa gundi ng'anoonya bendeera ya NUP yeesibwe ku bwa MP ne bamutuusa ku bwa MP. Kakati essaawa eno munnange balaga nti babeera bavuma nnyo Kyagulanyi mu kujeregerera ne bavuma NUP. Kakati essaawa akaseera katuuse bagambye oli nti yanjula aba opposition kubanga ye leader of opposition ye mukulembeze wa opposition.
era ne bayitayo wa NRM ayanjula ba NRM n'abanjula. Kale akantu ako kannyumidde nnyo mu byonna, kannyumidde nnyo era nti okulabisa kukyagendera ddala mu maaso nti bwe tuli essaawa eno abantu bamanyi bulungi nnyo ani yaani, newakubadde ensolima zikyalimu era zikyayongera okubeera nga zitundulwa, zikyayongera okubeera nga zitundulwa, nti nga bw'onoogamba nti envunza olina okugitundula n'ekibondo n'obugina bwonna bulina okubeera nga munnange bufa mwebuli mu opposition. Naye tugenda kuba nga tukola ki? Tugenda mu maaso mpola mpola. 2026 protest vote bwe tutyo munnange awo wetuli kakati. Eyo munnange nga tuvuddeyo gabadde matikira ga Kabaka gomundi ogwasatu mu ebiri, era ebyabaddeyo buli omu yabyonse buliro byanyumidde ddala bulungi nnyo. Kakati munnange Muhoozi Kainerugaba nga bulijjo ono avuddeyo munnange n'atutegeeza nti foreigner yenna atta munnayuganda omu bw'ati agenda kukisasulira na bulamu bwe. Foreigner yenna. Kati ekintu ekyo nze kyansesezza nnyo nze nga nze ntera okukozesa ekigambo tebukokolo bugayana. Kakati foreigner yaani? Foreigner yaani? Yalabula aba foreigner yaani? Kubanga kati wano Uganda njagala okubabuulira nti toligenda kuddira nsiriŋŋanyi oziteeke mu makovu g'ogambe nti nno ebyo biri mu famire bya Luganda. Ne bye biba byonna byakulira awo mu ttaka, era olusiringanyi lusigala lusiriŋŋanyi n'ekkovu lisigala kkovu. Ekyo nsuubira okuba nga buli omu akimanyi. Gwe ne bw'oligenda mu Amerika ne bakuwa obutuuze bwayo era bujja kubaako kiraasi yaabwo, ate ne bw'oligenda mu Amerika nga wakukuta bukukusi n'ogendayo, era tulibeera mu nnansi wa Amerika ne bw'olizaalirayo kanuga nti nze kakati nzadde abaana nange bwentyo nti najja eno mu mwaka bwe guti era kati ffe twafuuka b'Amerika kubanga ne accent ya Kimerika. Nedda, olina okubanga ne mu mateeka oli mu Amerika, ekyo tukimanyi. Kakati bw'atyo foreigner ng'alabulaba foreigners ng'agamba nti bwe banatta bannansi bajja kusasula na bulamu bwe. Nsuubira okuba nga already ye yandibadde asooka okusasula kubanga ngasse bannansi, ng'atulugunyiza bannansi mu basement ye n'ettima lyayogeza. Kakati awo yabadde senior presidential advisor era former land forces commander General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo n'alabula ne sekulabula kwonna nti abagwira bonna omugwira yenna aligezaako okubeera ng'atuusa obulabi ku munnayuganda mbu agenda kukisasulira na bulamu bwe, agenda kukisasulira na bulamu bwe. Any foreigner who kills a single Ugandan will pay for it with his own life. Ate bw'anaavaawo era statement emu ajja gikola eryo. Manyi kati si kyangu muntu wali kintu kino kye bayita dual citizenship. Waliwo abakyewa nti abantu abamu bagezako tumatiza nti omuntu yenna akwata ku ggwanga erya Rwanda abanga akutte ku Uganda. Era mu Uganda mwe muli eggwanga ery'Abanyarwanda nalyo likkirizibwa okubeera mu Uganda nti eggwanga ly'Abanyarwanda nti livudde e Rwanda ne balireeta obuleesi. Sigamba nti oba nga bw'onoogamba nti bwe baasala ensalo zaffe, nga bw'onoogamba nti Bamasayi bali e Kenya, Tanzania, nti ensalo zaffe kuba kati ensalo zaffe zaasala era ffe abantu be tulireetinga ku abo be bafumbira. Kakati bano kyekintu kye bagezaako kubeera nga bakola. Era njagala okubuulira wano mu Uganda tulina obuzibu bw'amaanyi. Nze nga nkoze okunoonyereza okw'amaanyi naddala ku gundi obwo obuwola ssente oba money lenders bwe gyolina buli kikubo ky'okwatako bitera kuba bya ttaka ebikubo bye tukwatako ate mu Uganda
sikizo kusanga ka Federal Road nga kaliko chorus naye buli kikubo kyokwatako kuliko obugundi obwo bwonna mu Uganda gy'olaga ne bwogenda Mbale ne bwogenda wani waffe bungi nnyo Wakiso ojja kusangamu abantu nga balina endagamuntu ezawano era nga bakulaga balonda era nga naye nga mutuufu bw'obalaba era nga tuli balaba nga bakuŋŋaanye nga tebabangako baawano wabula bo kye baakola kiri kimu kuyiga Luganda na Lunyankole zeze nnimi bbiri ezibagatta ezibafuula abaawano naye nga ebikolwa byabwe byonna n'enneeyisa yaabwe yonna olaba nga ndala n'abantu be baasosyetinga nabo baasosyetinga na bannaabwe era kakati nti ekyo ne kibeeraawo nti tulina obuzibu obwo nti abantu bano era obasanga bambadde t-shirt za Museveni era bakulaga nti balondera ddala kati egurupu eri wano era nsuubira okuba nti zimwe balonda n'abagenda mu SFC kakati waliwo ejje eryabwe awo era n'okwewera okuba nti eggwanga Uganda bakola ki baaliwamba nga bakyogera kaati kuba ssente bazirina ze bawola nti bawola kwazi nagenda okulumu n'engezesa omukyano muga nti jaga kumpolayo akakadde nanga tekisoboka kubanga akakadde kakikubako amagoba mangi nnyo ekisoboka kuwonya okwera buli lunaku nemubuuza kati muwolanga mmeka nti kale wakyo luba 2 bwezityo kugamba buli lunaku olina okugenda ng'osasulayo kati ababodaboda kibakolera nnyo era obalaba abantu babeera bwe batyo balina kwegamba kyebayita risk management tebawola ssente nnyingi lazima bo tebakola loss kitegeeza nti bawola bali be basuubira okuba nti buli Munnayuganda level kwali eyo bakimanyi nti tolina na ssente sasula kakadde ozijjawa okuzza akakadde kitegeera nakati ne batandika okubeera nga munnange business yo bagikoledde ddala ebyaddala kakati bw'oyogera ku ba foreigners n'ogamba nti nno buli foreigner atta munnansi alina okusasulwa n'obulamu bwe so nga ate gwe naawe kennyini nnyini ne kitaawo mwebeera kumalawo bannansi egurupu yakyagwe ne tugenda kugimalawo ate ne mubakwata ne mubatta ng'ensi eraba ne mubatulugunya ne mubasiba gwe kennyini nnyini n'ojja n'obukakafu n'oteeka ku mutimbagano kiba kitegeeza nti gwe first class mu nsonga eyo eyabo abasaanye okubeera nga bakwatibwako kubanga teri munnansi ayinza kukola ekyo munnansi munne tekiriyo teri munnansi ayinza kukola ekyo munnansi munne ekyo kyo nkiwakanyiza ddala era teri munnansi ayinza kubeerera kumalawo bannansi banne okuleka mpozi kalina kyaprotectinga era nga kyaprotectinga kyekyo kye baawamba ku bannansi bwe buyinza naye nga statement yagikoze era nga nze nga ba statement erina sooka kukwata ye kennyini nti ye bwe bukya enkya ne yeewaayo mu mikono gy'amateeka oba nantagambwako ne buvaawo n'okuba nti nno alina immunity eri self imposed gye beewa bo nga bo n'abeera free amateeka ne gamukolako ne bamulamula ku ebyo byakoze abantu ayinza okwesanga omuti gwe baali baagala okutugira Besigye gwe bagututteko kuli eyo ggulumbu baali bagutegetse kwe bagenda okutugira Besigye so nga ate Besigye tattangako omuntu wano oba nti atulugunye omuntu naye sebo abalina ne Torture Chambers ez'olulango mu maka gaabwe ate beba bo okugamba just ne intelligence y'ekibogo nti baagala Museveni Besigye ayagala kutta Museveni olwo alina kuttibwa alina kutugirwa kati ate mwe bemutuuze bemusse bemutugumbudde mwana aligenda okubalamula kale okugamba eyo statement yansesezza ate neneewuunyisa nnyo naye munnange tuba tuli awo wano mu Kampala abasuubuzi emisolo nga gyekanama bwe bati munnange ne basalawo baveeyo bayimuse eddoboozi lyabwe beekalakaase gavumenti neyiwa abawanvu n'abampi abasirikale wano mu Kampala era nga yabadde heavy deployment
eya Uganda Police okussa ne UPDF, Uganda People's Defence Forces, officers munnange babaddewo mu Kampala nga batambula buli wamu era nga bangi nnyo abambadde uniform n'abatambadde uniform nga bagezaako okubeera nga balemesa okwekalakaasa okwabadde munnange kwenyigiddemu abasuubuzi wali e Nakasero. Kati okusinziira ku reports ezafulumiziddwa ziraga nti okwekalakaasa kuno kwatandiseewo kwavuddeawo okuliraana Zainab Aziza Emporium wamu ne Hardware City Buildings, ebizimbe ebyo bibiri. Kakati nga kino munnange kyavudde ku gavumenti okubeera nti nno ate yazzeemu okuhaikinga emisolo, yazzeemu okubakana emisolo kugirinnyisa, era nga munnange bo abasuubuzi bagamba giri unbearable, tebasobola kubeera nga bagigumiikiriza. Bino nno munnange biyinza okuba nga obaoliawo abantu abamu tebibakwata kubaagala kuwulira mpuuga, bino bikulu nnyo kubanga wano we wava school fees akasomesa abaana baffe mu masomero, kitegeeza nti awo abaana babeera balemererwa okusoma. Omusuubuzi ow'amaanyi abadde aweerera abaana mu ssomero oba erya private eririna standard ojja genda okwesanga nga munnange alemereddwa era nga gavumenti ebavubye bwetyo mu sisitimu yayo eri eyakona. Nabo beeyunge ku bali ba UPE dropouts, nabo beeyunge ku abo ba dropouts aba universal primary education, bagende mu gurupu eri Museveni gy'alina okumalawo esinga okumutawaanya ennyo, kubanga eri awo egezaako gattagatta ebintu tebitegeera. Kakati gwe muganda wange oyinza obutakitegeera, naye awo gwe kasi olaba nga abantu bizinensi tewali, gwe kati manya nti ebintu era still waliwo ebikosebwa binene nnyo. Tuyinza obutakiraba kati nga kya long term, naye mu myaka 10 ojja genda okulaba nga abaana abato batandise okubeera nga bagoberera aba opposition. Anaagenda okweza emyaka 18 nga yali ku TikTok yakola ki, yayogera kino nakiri ng'anoonyezebwa kubeera ng'asibwa. Kati awo ebikola ki webiva, oba okubeera nti kati talina kyakkola bw'atyo ng'anoonyayo kikampani ky'abannaffe ekitwala wabweru okugenda okukola bw'atyo nga batwala bwe bityo. Kakati nti bannannyini businesses bwe batyo baggaddewo amaduuka era bwe batyo ne beeyiwa ku nguudo za Kampala ne batandika okubeera nga bayimba oba boogera slogans nga bagezaako okubeera nga munnange bavumirira emisolo gino emipya. Kati security forces bwe batyo munnange ne batandika okubeera nga bayingiramu butereevu n'ebiragiro mugende mubakwasaganye, era bano babadde babagalidde emigemerawala nga bapatrollinga major streets around commercial hub, era bwe batyo nga ne entrances ku bizimbe bye basuubira okuba nti nno munnange wano abeekalakaasi bayinza okuba nga bali munda eyo baba bategeka ki konna ne bayiwako abampi n'abawanvu. Kati okusinziira ku basuubuzi bagamba nti emisolo taxes nti munnange bagiwanvuyiza nnyo, bagyongeza. Kakati kino ne kibaleetera okubeera nga kumpi tekisoboka kusigala mu bizinensi, nti omuntu agenda okubalabalamu nga tasobola kusigala mu bizinensi. Nze nga mpita mu Kampala sitera kuyita mu Kampala, naye mbabegako ndowooza myezi obanga 3 nayitako mu Kampala omwo ku bigere ku makya, naye natambula ne ngenda eri ku Bombo Road bwentyo nenzijaawo nga Mabirizi complex nenzikirira nga ku Mapeera bwentyo Mutaasa ne tuka ku Mutaasa awo nga waliwo ne kasasiro muyitirivu, waliwo kitransforma oba ekiri awo oba kitransforma oba kiki ekyo. Kaakati
nempitirawo nenzikirira Yamaha Center awo nga kati nenkwata oluguudo olwo olukiira wansi eri ku mini price nga paaka enkadde eri wali wansi oluguudo ekisooka baabufunzafunza tebutegeerekeka abantu nga balinga abali nga n'ennansa nawo basinga obungi kitegeera kati waliwo ebiseera Kampala kati yafuuka wa biseera abantu kubeera nga abangi awamu atuuka ekiseera n'abe nga temuli bantu so buli Kampala yabeeranga fully packed abantu bonna nga bali mu kibuga bonna batambula speed ba business zitambula point onenzikirira eri waggulu eri ku Forex Bureau eri kinali ndaze waggulu ku Bombo Road awo wona nga King Fahd wabangawo Forex Bureaus nyingi naye kati ziri mu katundu katono nnyo bwe kati era mbali bubazi kitegeeza nti n'abantu abakyusa ssente batono kati business zitegeeza nti ziba teziriiwo abantu balina ekintu kye bagoba mu kibuga abantu balina ebibagoba mu kibuga gy'emisolo emingi ennyo n'embeera mwe bakolera etali ya buntu bulamu naye nga weebuuza emisolo egyo gyonna gigasa ki ng'ate tetulabawo kikolebwa mu ngeri ya service delivery obuweereza tebuliiwo emisolo bagikola ki bajyagalira ddala kiri lunaku lwe batakuŋŋanya misolo ate nga ne Uganda Revenue Authority abasuubuzi bagamba nti kakati kumpi nti bababeeramu olaba wano era kumpi awo nga ku mini price junction eyo bazimbawo n'akayumba kontina bagiteeka awo Uganda Revenue Authority nti babeera omwo kuba oli awo ng'ayitawo ng'akubuuza nako kwegamba tight marking mu ngeri gye bakuŋŋaanyaamu omusolo so ng'ate there is no tight marking bwe twogera ku nsonga ya service delivery twali bali tulaba nga buli kaseera bakola enguudo zikolwa bwe kitegeera naye ezimu baaza abandoni nga baazireka awo zaatuukana kubeera nga zibatta bussi mu bubenje Rajiv mutabani wa Sudiru yagenda naye mu ngeri ebifaanaganako bwetyo n'abalala bangi nnyo ate nga ako kattiro nti abantu bazzenga bafiirawo in fact era waddawo ne wafiirawo n'abalala era mu bulagajjavu bwe bumu ng'abasajja balemezaawo barricades mu kkubo enguudo tebazikola naye nga ssente bazitwala bajeti ya State House tebagisalako yo tebatalagera n'ekikumi kuliko kusaba supplementary ne bongerako Parliament ssente baziwugiramu buwugizi ate nga bwe batuwa obukakafu kwegamba okubeera mu by'obufuzi era kyovudde nga bagamba nti opposition teri ssente baavu bw'oba oyagala ssente genda mu NRM bw'oba oyagala ssente genda mu NRM kati NRM erina okubeera nga etubuulire ekola biki ebyo mwefuna ssente ze ssente z'omuwi w'omusolo era nga bo baakikola bwe batyo nti baakubeera mu buyinza ebbanga lyonna obukulembeze babufuula obw'obusika era nga bali oke nakyo abatono abo be bakozesa okubeera nga bawudiisa abantu naye nga munnange abasuubuzi tunakulira wamu nammwe abali mu Kampala nti bavaayo okwekalakaasa ne bayiwa amagye kubanga bo bali bano balina amagye ate amagye era nga nago nkugambye amagye amakanike ng'oyinza okulaba amagye ng'olowooza amagye galimu bannayuganda tegalimu bannayuganda galimu ba foreigners era babawuliriramu nnyo kubanga bamanyi bajja kuwamba Uganda bagikole ki yensonga kibambalanduza n'obukookolo kati tulina okubeera nga tubategeera oyinza okwesanga kati waliwo eswapu y'amagye ne gagenda eri ne gajjako n'eno ne gagenda eri ne gajjako n'eno bwe batyo tigwe omuntu yeetaaga kwogera naawe kubanga Kampala bamumanyi newankubadde nga tebababawa naye Kampala bamumanyi bamanyi ne buli kanyomero konna n'obufunda bonna babumanyi kubanga eno gye babadde ebbanga lyabwe era bajjayo ne beegiriisa buli wakimu nga teri abakuba ku mukono kati Kampala bamumanyi buli kaalo bakamanyi kati yeetaaga kwogera naawe okuli kukuba batuuni oba okukola ki kwambala kakookolo batogenda mubuuzaako nti sebo gye baliko omusirikale sebo mbadde ngamba tutwekalakasa lwakino kale munnange y'embeera gye tulimu abasuubuzi tubasaasidde nnyo naye still mulina okulemezaamu kubanga tulina okununula eggwanga eritalimu kubonaabona buli munnansi alina okubaako kaafuna
si ffe twabagamba okubeera nga ssente bazikozesa mu byabwe. Eggwanga lino gagga nnyo, tewali nsonga lwaki bakama abo ababaako ke beetandikirawo babagoba mu byobufuzi ne baga temugenda mu byobufuzi temukola mutya. Naye kati wano e Kampala abagagga baleka balina obuzibu bunene nnyo naddala abagagga kuba teri muntu alina kawumbi nga tebamumanyi. Tujja byogerako lumu ebyo. Naye abagagga kwegamba waliwo bali abagagga kati nga be bali nniya, kati waliwo bano abagagga abalala abaavu abapangisa ku bagagga, kati gwe ne bw'opangisa n'ofuluma jjukira n'ekizimbe bakizimba ne ssente teyazikola nti azikole, tezimuluma oba kiba kiggale. Okitegeera kati embeera mbi nnyo era abasuubuzi munnange bwe batyo nga bagezaako okubeera nga bayisawo eddoboozi lyabwe, naye Uganda eri kukikkirira gwe munnange bw'oba tomanyi. Kakati bwe batyo babadde bakozesa anti-right gears okubeera nga babagumbulula nga tebaagala babeeko kye bakolawo kisingako awo, naye nga bwe eddoboozi lyabwe lyabadde limu nti emisolo tugikooye. Tiyaggaasi bw'atyo n'akubwa mu sections ezimu nga aba security bagezaako okubeera nga munnange bablockinga abasuubuzi okubeera nga ate bali groupinga. Jukire bakuba no tiyaggaasi abasuubuzi ate nga bafuna ewalala bagezaako okubeera nga ate beekumaakuma baddemu okubeera nga okwekalakasa kugenda mu maaso. Kakati tiyaggaasi bw'atyo n'abeera nga akuwa buli wamu, bwe batyo ne babeera nga tebasobodde kubeera nga munnange oba oliawo ate bafuna akaseera okuyisaawo ensonga zaabwe mu bulambulukufu nga bwe kisaanidde okubeera nga weekiri. Naye ba political observers bwe batyo balabudde nti okwekalakasa ng'okwo kuyinza munnange okuyitirira, kuyinza okubeera more frequent singa economic grievances tezibeera addressed, singa okwemulugunya mu byenfuna tekutunulwamu. Okwekalakasa ng'okwo muganda wange kubeera kutandika butandisi, era nga eyo munnange y'ensonga eya protest vote, kubanga Kampala ekiri e Kampala era n'ali embalala bw'atyo bajja okifuna, n'ali embaale bw'atyo bajja okifuna, n'ali erira bw'atyo bajja okukifuna. Nti Kampala ereme kubeera bizimbe buzimbe oba ekibuga Mbalala nti bizimbe buzimbe, ekibuga Masaka bizimbe buzimbe, naye ababikoleramu balina okubanga era balina ke bazza eka. So si kuba nti kakati nga bw'olaba bwe baleeta eno enkola eya real time okufayininga bagita ni EPS eya mwe baatandika okubeera nga bahikingira fines olw'okuba kati bafunyaako kakati balina ne batandika okubeera nga kati olwo baka n'abantu ssente omuyitirivu ate abaleese enkola okitegeera. Kakati olw'okubanga kati ebizimbe babimanyi kibuga kati mulina okubeera nga mubateekeko emisolo, mubateekeko ki gy'obeera. Ffe tubatuuma okubeera nga bagula zerikopita, bagula emmundu, bagula n'ebirala. Banoonya ssente za kugula mmundu, banoonya ssente za kugula gundi bikozesebwa mu kukuba beekalakaasa, banoonya ssente kugula tiyaggaasi. Abasirikale bo babeera simaati, muzi buutusi ennungi, ebyambalo ebirungi, ne byonna birina ku ssente z'omusolo. So nga ate munnansi ayambaza abasirikale yakyoppa kugamba ayambaza kukubwa nti nga bw'onoogamba nti oyambaza omuntu omuliisiza emmere omukozi otya, kakati gwe omuwa amaanyi yajja ate akusambisa okugatta oguli ne zibbatuuni na biki naye byonna biri ku ssente za muwa musolo, ate omusolo gwe baagala okuggyamu ate nga mungi nnyo. Ekyo kye bayita okufuula omuddu. Eyo sayika eyo abantu gye mulina okubeera nga mubureekinga, kubanga teri akuyimba nti Uganda waliwo eyagituma ssente nti nno era okubanga eteeka ku bannansi omusolo omuyitirivu nti kyetaagisa nga ate yo tetaddeewo mbeera abantu bwe bayinza kubeera nga bakola okufuna ssente. Kwegamba bano nze nzikirizibwa n'omuntu agamba nti baagala kwetamisa abantu ekibuga bakiddukemu bateekemu abaabo. Yensonga lwaki okiraba nti mwebali mu bizinesi mwebali ate era nga emisolo tetukakasa nti tusasula gye gimu. Ekyo ekintu ekyo tulina okubeera nga tukitunuulira nnyo nnyo nnyo. Muyinza okuddaawo nga bwe kiri nti abaana bammwe tebasomera mu masomero ge gamu, mwebuuza emisolo musasula gye gimu, kubanga nkimanyi nti ekyo kyo kiri kyakakasibwa era omuntu omu yakigezesa
nangamba nti yali ajja bintu Bungereza ng'abiyisaawo wali e Busia ebalaba ku booda erinnya lye nga liri mu kubisa omusolo omungi. Munne n'amubbirako namuga akyusa erinnya kola bwoti n'alikyusa ne bamusalirako ku musolo ne bagumusalirako. Kakati muganda wange ebintu si byangu yadde n'akamu. Ebintu abantu bagamba nti tubagamba ebintu bino mutugamba temutuleetera politics. Waliwo abantu abamu kati omuntu omanyi balina akantu kakawishi wano e Kampala, abantu abali mu mbeera eyo ebiseera ebisinga obungi ng'alina asobola okutundatundayo n'akola natamanya nti kyakola kiri temporary, ti akakasente akafunamu kaseera ako. Nze abantu bangi nnyo mu kibuga awo mikwano gyange babe nali mmanyi nga balina edduuka babatunda masimu accessories w'ebintu ng'ali ne mukyala we bakola bulungi nnyo. Ogenda okuddamu kulaba nga tebaliyo naye ng'ate baali bakolere ng'olaba bali bulungi bazimbye bakoze batya nga bali mu bulamu ogw'olaba ng'oga nti bizinesi batambulira bulungi. Ogenda okuddamu okubabuuliza baga nti omusajja yagenda Dubai, omukazi ali Turkey. Baba tebaawukanya abo babeera baawukanye. Era eyo famire eyinza obutaddamu kubeera bumu nga mama lwalidde taata ali bataliiwo era nga bagenda mu kyalo gye baaleka abaana ng'abaana bayinza obutaddamu kulaba ku mama waabwe ne taata waabwe nga bali bumu oba nga kiritwala ebbanga okuddamu kubalaba nga bali wamu nga baayawukana olw'ebyenfuna mu Kampala. Kati munnange abuliramu akoowa abuliramu akola ki akoowa naye era tujja kukola ki tujja kuwugira. Kale abasuubuzi tubasaasidde nnyo. Kakati munnange nakusuubiza kunnyonnyola ku nsonga. Waliwo ensonga wano yabadde minisita ali Mayanja. Kakati munnange mubadde muzimba ogenda n'ozimba n'ogula kapulotiko n'ozimba 10 ku 5 10 ku 10. Kati babagamba nti tewajja kubaawo kuddamu kuzimba bungalows. Gavumenti kati ekuba omulanga egamba nti nno mulina kuzimba ku bannammwe waggulu. Kakati waliwo omuntu omu yakikola ku Mityana Road okwo. Waliwo mukwano gwange omu yagula awantu n'azimba ekizimbe. Kakati bw'akizimba waggulu ne bazimbayo era omuntu omu n'aŋŋamba nti awo waggulu yaguzaawo omuntu omulala ye yazimba nti yayinako wansi kati waggulu ate yaguzaayo omuntu omulala ye yazimbayo. Kati enzimba efaanaganako bwetyo bagamba nti kati Uganda gye twolekedde okubeera nga munnange ate tutandika nti ebibuga bifunze, ettaka lifunze, abantu beeyongera bungi nnyo. Kakati munnange kino kireese obuzibu bw'amaanyi ennyo era space temala, ettaka terimala kubeera nga buli omu afuna wazimba nga bwe kibadde nga batunnyonnyola. Mu biseera ebiyise bannayuganda bangi nnyo bonna babadde munnange buli omu ayagala kuzimba bangalo ku poloti ye gy'abaaguze. Kakati eyo yebadde embeera gye tubeeramu. Kati saawa eno ministry eya lands batugamba nti ekirowoozo ekyo kiyinza okubanga kakati tekiri practical okusinziira mu biseera bino naddala mu bibuga ebiri bize ennyo, nti waliwo space ntono nnyo okubeera nga bazimba buli omu azimbe oba buli omu azimbira effamire ye. Kati okubeera nga basolovinga ekizibu kino gavumenti bwetyo munnange ebadde ekuba omulanga eri bannayuganda okubeera nga bakyusaamu okusinziira munnange ku mbeera eriwo. Bagamba nti bashiftinga to condominiums. Kibategeeza ne condominium kino kiba kizimbe kinene nga kino kyazimbibwa abantu abawerako, kirina amaka agawerako, kirina units eziwerako era nga buli muntu yenna asobola okubeera nga alina obwannannyini ku unit eyo nga bw'onoobeera n'ennyumba yo era n'ofuna ekyapa ku kyo kwegamba nti Uganda Atalagi azimbye wansi oba yagula ettaka wansi
n'azimba fule ya wansi oba n'azimbako fuluzi 2 kati ate wajjawo abalala ne bagula waggulu we ne bakola ki nabo ne bazimbayo ndi kubanga ettaka wano wansi lisobola okukendera naye space tesobola muzimbe paka n'atuukako ki ku Mukama Katonda kakati munnange ebyo bibyo saagala ate kubeera nga mbyongerako kubanga bagamba nti kapiisi k'ettaka kayinza okubeerako amaka nga 20 nga beezimbako bwe batyo kubanga bo abantu balowooza nti ettaka surface yokka wansi naye ne waggulu osobola okugenda nga munnange oyongerayo ebyo munnange biveeyo mu ministry eya lands era oba oli awo mubirinde anti munnange bitandika bwe bityo mpola mpola okukakkana nga lifuuse tteeka erya ddala nti bw'oba oguze yesu oguze naye tokkirizibwa kusereka kumala gasereka iwa buyisiraabu olinde omulala ajje agule nga mweyongerayo waggulu kyesijja kugamba nti kibi sikikondeemye nga kugamba nti kibi naye nkugambye nti gye tulaga mu maaso ngezaako okukulaga gye tulaga mu maaso kale munnange tusisinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talaaji. Mukama Katonda akuume.